Champions League weekend addamu aba Man U simanyi bwe muli nze ndi wa AC Milan natandise dda okukankana kubanga Milan egenda kusamba timu ya Real Madrid and really AC Milan I don't have the guts to beat up Real Madrid. N'ensengeka eno ya Champions League empya sinagitegeera bulungi naye nga aba Man U mwenna abakyagisibaako akapapula mukyakubwa genda weekennenye bulungi ku website yaffe ey'abannafu aba BWinBet, si website yokka, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, bali ku YouTube, bali ku TikTok, bali bula aroja kuwekanga n'abamanyi basereba bali buno King Sahasu na Ben Dr. T Jajja Bruce n'abala nga update sizikuweza banafa ba BWinBet ogenda olabe odds ne Man U nze nkukakasa totekawo sente zo n'omupiira gwa Milan ogwenja abanagusiba mu Real Madrid kubanga Milan eyo gyolaba a disappointing ebiseera bino naye kitegerekeka because fe twaddayo ne tuzimba. We went back to build up the league. Chovola abantu kati abazanya abalungi abali mu timu za Bungereza mubagula Italy kuba kati zaddayo Lazio zaddayo nsandiko okuzimba zi Roma zi Fiorentina zi Juventus zaddayo ne zizimba buto. Man U ne bwabeera katonda gwensingo okwagala katonda atula mu ggulu najja n'agitendeka teyinza kuwangula kikopo n'eki. In fact katonda najja n'abanga yali mu kutendeka Man U bagikuba goolo nnyinyi kuba katonda si magician. Katonda akkiriza mu kuteekateeka n'okuzimba talinga setaani oba n'abafuusa abajja ku masomero gaffe ne batufuusiza biscuit nedda. Katonda si bwakola naye nga BWinBet togyerabira emiwendo gyabwe mirungi ate tekuli musolo no withdrawal charges osobola okuteekako ku layini yonna ate n'ojja ku layini yonna odds zaabwe ensava era ojja checkinga wona ku social media pages zaabwe ne ku center zaabwe zonna mu Kampala n'ebibuga ebyenjawulo ojja kulanga BWinBet nungi nnyo nga betting company okuddamu okuddibwamuko kwonna okwa betting solutions mu Uganda. BWinBet tusinkane mu Champions League tusinkane mu Europa tusinkane mu Premier League ku weekend ne bannafa BWinBet.